Makindye Division ezenga etegeka enkungaana zino buli mwaka okulaba nga bayita mu byemizannyo okukubiriza abantu ku byenkulaakulana mu kitundu kyabwe. Omwaka guno okusinga essira balitadde ku buyonjo. Kino bakikola nga bayita mu kutumbula ebitone ebyenjawulo ng'okuzannya omupiira, okuyimba n'okubaka nga kwogase n'okugaba ebirabo ebyenjawulo eri ababanywedde mu bannaabwe akendo. Era ttiimu y'ebyobuyonjo KCCA ne Kansanga ze zimu ku zeetabye mu mizannyo gya leero. Akulira ebyobuyonjo mu Makindye Ronald Nakabaale annyonnyodde ku nteekateeka eno. Nannyonnyodde nti ekigendererwa ky'olukuŋŋaana luno kwe kwogazisa abantu mu kitundu kyabwe okweyonja. Tuzzeeko tuwa ne sports gala eno ya 7 naye mu nteekateeka eno ey'okuyisaawo omulamwa gwa weeyonje okweyonja okwagazisa abantu okweyonja n'okuba abayonjo nga tuyita mu byemizannyo enteekateeka eno yakubiri. Margaret Wensonga omuwanika wa ttiimu ya weeyonja agamba nti bayitidde mu mizannyo basobola okulusa obubaka bwabwe ku buli muntu olw'ensonga nti bye bisinga okukuŋŋaanya abantu abangi. Tugamba bannaye omulamwa gwe tuliko leero tugamba tweyonje nga tutandikidde mu sports ne netball. Tuyite mu netball ng'abantu bazannya, ba netballers baffe tubalina wano nga bazannya ng'abantu balaba kubanga sports akunga abantu bangi. Bwe bajja ne balaba emipiira nga message yaffe ekola ki ng'etuuka mu bantu. Tetwagala kukolera, twagala abantu nga balamu. Gomulwa Makindye y'emu ku bitundu bya Kampala ne Wakiso ebisinga okubeeramu abantu abatalina buyumba bukyamirwamu era gye buvuddeko yagwamu ekirwadde kya kolera wabula gavumenti yasobola okukirinnya ku nfeete. Lydia Asobola ne Mutibwa Veronica be bakusakidde eggule lino ku Delta TV Amasukulumu.